Onaku olwalero abannaffe abeekalangala baguddemu enjega ey'amaanyi era erabika okubanga abingi nnyo bitokomokedde mu njega eno. Waliwo n'abaluguzeemu obulamu nga tutusobodde okutegeezebwa nti waliwo n'abapookya n'ebisago era nga buli kadde akayitawo omuwendo gw'abakoseddwa gweyongera era nga abasawo bagezako okukola bukubirire n'abakuumaddembe ssaako n'abantu ababulijjo okubanga bataasa embeera eno. Okusinziira ku betwogeddeko nabo basobodde okututegeeza nti embeera eno ebadde ezze mu ngeri etasuubirizibwa nti embeera egenda kugwawo, naye ng'ate tukkiriza nti abakuumaddembe bakoze omulimu gwabwe era nga n'abasawo bakyagenda mu maaso n'okugezaako okutaakiriza embeera. Kati awo kyatandise kitya, bitandikiddewa we wasinze okukosebwa? Otandikira mu kifuupa awo wonna kuka ku poliisi paka eri mugali bamawo bawo ku KBC ku kanisa na wali tegeddeko nti waliwo abaluguzeemu obulamu balinga baana naye batugambye ku poliisi bangi bagwadde bagala kwogera. Sooka oleke obuyambi bw'ennyonyi bwe bagenda okuleeta bagenda soka kutwala basirikale anti nabo bali bubi basirikale ebasinga okuba obubi. Era we tubadde wennyini wekazze ne kapaakinga awo kazze katono nekajja ne kapaakinga ne kagaziwa kwakubaddeko empewo ndala ate nga badde nnyingi kyokka ko kazze neeyaako eri ne bagisinza amaanyi nekajja ne kapaakinga awantwe nekagejjera ddala. Omanyi okunyola amazzi faani ogiraba faani ng'olaba faani nga n'amazzi wegetolola wa laawundi wegati naye nga gadduka emisene gambuka waggulu mu bire. Nze Brian Pascal Sekitto muzzukulu w'Abengi tugivaako gyekumireko PBS TV.